ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Okay, mwenna abeekumira ku mutu gwa Unique Media tubabuuzaako muli mutya, mwasuze mutya, nkubuuzaako gwe omwami nti ogamba otya taata, bigenda bitya, ne nkubuuzaako gwe omukyala, maama bigenda bitya, omwana nkubuuzaako, anko anti, naawe mukwano gwange nkubuuzaako, ate gwe atali mukwano gwange obanga tomumatira tonjagala, Unique Media togyagala, ate gwe tukwagalira ddala. Tusaba Katonda akuwa ekisa kyonna kyonna kye twakunyiizaamu otusonyiwe. Samike gemannya gange ali ku kamera aŋŋambye nti kalate ekifaananyi kyankubye leero takinkubangako. Simanyi oba nnyimba oba nedda, naye nga omulimu so ffa tagukola bubi, agukola bulungi. Mukama tusaba mutuweera omukisa ogutaliiko buyinike yadde. Gasatu tuyinayo outreach, tugenda mu district bagiyita Namisindwa yetulaga okulaba nga tuddukirira abaana ab'obuwala bali wakati w'emyaka 15 18, n'okubajjukiza nti Katonda abaagala, okubajjukiza nti menstruation si kikolimo, era n'okubajjukiza nti tebalina buzibu. Katonda yabatonda mu kifaananyi kye era basobola okuovakaminga buli kyonna kye bayitamu okulaba nga bafuuka abantu abavunaanyizibwa ab'enkya. Nsonga 3, guno omwezi gwennyini naye gugenderedde, naye maama balamu. So tukyetaaga obuyambi bannange, mutwegatteko twaba tulya ku reusable pads n'okubasomesa bazikola batya. Omanyi okubanga enjiri yo tugibuulidde, testimony, abawulina mbaleese, abasomesa kigambo mbaleese, abasiiba mu ggulu mbaleese, naye amazima gali nti
we tutakola utagattako bikolwa tubeera nga aboozezza ne twanika mu ttaka. So twegatteko n'ekikumi kyekyo ky'olina obeere ng'ate otuyambako okulaba tutuukiriza ekirooto kyaffe. Kati kikyali kirooto naye tumanyi tusobola okifuula reality. So shavers, sabuni, usable pads, ebitabo, peni, kalaamu, nikazi, byonna twetaaga. Tubuze ono za wiiki 2. Si wiiki 2. Tulinawo wiiki 3, bangambye wiiki 3. Bannange twegatteko mutuyambe naye mwekka abakiwulira. Bwawulira nga mutima tekinnakutuulamu bulungi, bulaza sisitali, kireke. Osanga omwaka ogujja tulikiddamu kijja bakikutuddemu bulungi, olituwa wabi si wabi. Kale ebintu bye ngenda okwogera bambi mbadde nsaba oba tobitegedde don't comment, oba oba obitegedde oba tobitegedde bulungi osobola okubeerako nekyobuuza respectfully. Tujja beera nga tukwatagana, osobola okubaako kyontereezaamu wemba nnyina wengenze astray. So kubanga kyengenda okwogerako kiyinza okuba nga oba tokiwadde budde, oyinza obutakitegeera, era oyinza okukiraba nga Sami eyagwa edda n'ava ku mulamwa. Ngenda kwogera ku bintu 2. Ekisooka, believing in God vis-a-vis knowing God. Nino eyambuzaako emabegako awo naŋŋamba, Sami oli muki? Mugamba ndi mulokole. Nambuuza ekitegeeza obirivinga mu Katonda, obirivingira mu Katonda abawe bakyogera, but in English yali abuuza, so you believe in God? Namugamba I don't believe in God, I know God. Nekimu n'atantegeera bulungi. Nangamba there is no way gy'oclaiminga okumanya Katonda nga tobirivinga Katonda. Kyenziza okwogerako amazima gali weegati. Nze nga Sami ng'omuntu, I don't believe in God, I know God. Enywemu kakati okubelivinga ekintu obeera tokirinaako idea, obeera tokirinaako experience, obeera tokibeerangamu, obeera tokimanyi. That is believing in God. Oba that is the word believing. For example, oli wajja n'akunyumiza ebiri mu Amerika. Mu Amerika olaba teriyo basula njala. Mu Amerika eri ggulu lya ku nsi. Mu Amerika byonna byagenda okugamba, excuse me, ogenda kubikkiriza kubanga babikugambye ate tobeerangayo. Challenge eri wano,
nti abikugamba asobola okukugamba ebikyamu era n'obikkiriza kubanga gy'akugamba mu Amerika tokola ki? Totuukangayo. Naye ate ababadde mu Amerika baba tebabiliivinga biri mu Amerika. Baba bamanyi ebituufu ebiri mu Amerika kubanga baali gye baali babaddeyo. Tugende mpola nga tonnanvuma. Yensonga lwaki nkugamba nze Sammy, I don't believe in God. I know God. Kyova olaba ne wemba nsaba sigamba nti Mukama Katonda wange nzikiriza kino ojja kukikola. Nsaba ngamba Mukama Katonda wange nkimanyi kino ogenda kikola era okisobola. Now, knowing something kwe kubeera ng'ekintu ekyo wali okibaddemu gw'oyogerako mumanyi oba ky'oyogerako okimanyi olina experience ku kyo so ky'oyogerako okitegeera. Knowing something kitegeeza in this case knowing God, you know God personally on a personal basis. That is knowing God. Kyova olaba kankoya akantu kamu. Kyova olaba olina w'ogenda nga mwenna mutudde muyiza kigambo kya Katonda. Mufulume ng'omusajja abulidde essaawa nnamba era olabye gwe nga mwoyase. Mufulume oli akugambe agenda naye nkubuulire okusinziira we mmanyi enkola za Katonda oyo byabuulidde aba takyogedde bwogezi fwa wabula aba amanyi Katonda akola atya. Ekibuuzo kiri nti mulokola ndaba ogwa mu babiriivinga mu Katonda oba ogwa mu bamanyi Katonda? Kubanga oba ogwa mu babiriivinga obubiriivinze okyayina ekizibu. Okyalimbibwa, okyaferebwa, okyabbibwa. Because you're just believing. You a believer. Naye ono amanyi Katonda yaga muggulu eyo yagenze muggulu ne bamuwa simanya waliyo ssente ateekewo ziki lwa nsonga takkiriza bukkiriza wabula eggulu alimanyi. Oyinza okuba Sammy omulaba wano era Sammy w'omulaba omutegeera era w'omulaba mu kifaananyi ogamba oyo Sammy oyo kyaliwa nga aterageeseza ku ID era ID w'ogironda osobola ono Sammy ke. Ekibuuzo kiri nti ontegeera okundaba omumanyi ondabye naye ontegeera. Waliwo abatera okukozesa ba YouTube abempulira ti nze golaba nkuwaako sayidi gye njagala omanye. Kitegeeza tomutegeera. So ekibuuzo kiri nti
Katonda omutegeera, because woba omutegeera oba tokkiriza bukkiriza fwa, obeera kyokkiriza okitegeera. Kyokka nammwe abakyabelievinga obelievinzi mbu I believe in God, sibasalira musango lwa nsonga believe in God I think is the first step into knowing God. Osooka kubelievinga bubelievinzi yagamba tukole kino, musumba gundi yagaye Katonda tujja, muweereza gundi yatugamba tukole, ne Katonda. Naye gy'okoma okwagala okunoonya Katonda n'okumutegeera, munnange akweraga. Gy'okoma okumulaba, okulaga nti okola by'ayagala, omunoonya. Kyera ategeeza woonoonye ekintu okiraba. Woonoonye okiraba. So gy'okoma omunoonya mu mazima, omulaba otandika otegeera ebintu ebimu, otandika olaba ebintu ebimu mu ngeri gy'obadde tolaba. Kankuwa example. G'okimanyi nti emizimu gy'ogoba, gyogera ku makya n'ogoba, ngoba kawumpuli, simanya ngoba kaseego, simanya ngoba ki, mu linnya erya Yesu. Okimanyi egyo emizimu gibelievinga nti Katonda gy'ali. Gikimanyi, they believe nti Katonda gy'ali era gimukkiriza nti gy'ali, naye tegimumanyi. Tegimumanyi. Omusamize akimanyi nti Katonda gy'ali. Mpulira abamu bagamba tebamala okukusawula ate n'alyoka akugamba naye Katonda tekimanyi Katonda ajja tuyamba. Naye ng'akusawudde. Ndabye bangi ku interview ku zi TV nga naye akkirizaga Katonda gy'ali, nga ne mu church bajja olumu ne bawaayo ne mu kuzimba church. Temubalabye. They believe in God nti gy'ali. Era ne bakugamba nti Katonda gy'ali tumumanyi, era ye yatonda buli kimu ekiri ku nsi eno. Ye yatonda bajjajjaffe. So bakimanyi era they believe nti gy'ali, naye tebamumanyi. Tebamumanyi. Njagala osabe nnyo. Wale yampereza message waka sina simu yange wano, yaŋŋambye nti okuva 20 wemba serabidde 2017 yaŋŋambye noonyeza Katonda Sami, koze buli kimu, Katonda agaanye olabika. Nambuuza kisoboka oba nze nawambibwa buwambibwa mizimu egimu? Ate oyambuuzizza. Singa message esimu mbalina nandisomye message. My brother, oba olaba message eno sijjukirwa na mwami oba mukyala, nja kugambawo nti biri ebintu bibiri. Either woonoonyeza wafu, gy'omunoonyeza si gy'ali, oba engeri gy'omunoonyaamu si gy'olina omunoonyaamu, oba gwe kennyini weekuba mu ttooki toli mu kumunoonya mu mazima. So eno programu yakwekuba mu ttooki, gwe weekube mu ttooki. Nze mbagambye nkiddamu, I don't believe in God, I know God. Kubanga Katonda gwe mmanyi nkimanyi, teri kiyinza kumulema mu nsi eno.
mulabyeko ng'akolera abalala, mulabyeko ng'ankolera, mulabyeko ng'akola ebyamagero. Kati nze tosobola kunziza ku level nkadde mbu ate mbu I just believe nedda bwe njogerako mmumanyi. Kyonna bagee sisaba nti Mukama anzikiriza ti embeera eno jja gijjawo. Asikkiriza nkimanyi era mugamba Mukama nkimanyi eno embeera ogisobola ogenda gijjawo. W'otegeera Katonda otandika otegeera engeri gy'olina otambulamu, otandika okuva ku bigambo by'abantu, otandika okuva mu propaganda w'abantu, otandika okutegeera muba mu communicatinga. Of course ewasaanidde ayogera naawe. Katonda gwe mmanyi teyeeyogezayogeza. Ng'abamutyoboola bempulira mbwajjaawo ne banyumyamu. Alyoka amugamba nga teweesize ebizigo. Leero ogenda ku leero ako kateeteeyi nga tekakunyumidde. Kyusa. Oyo si gwe mmanyi. Oyo waleero nga tolinnye bonda. Oyo simumanyi. Naye Katonda gwe mmanyi, yoyo gwe mmanyi nti buli kimu akisobola. Yoyo gwe mmanyi nti w'omunoonya omulaba. Yoyo gwe mmanyi nti w'omukaabirira akuddamu. Yoyo gwe mmanyi nti ayogera. Katonda gwe mmanyi si kasiru. Kasiru yaba tayogera, yakozesa sayi. Katonda gwe mmanyi ayogera. Katonda gwe mmanyi si kiggala. Awulira. Katonda gwe mmanyi adirectinga. Era wo Katonda gwe mmanyi w'obeera ng'olina ensobi gy'ogenda okukola alabula. Agaa kabulaza. Ate Katonda gwe mmanyi era waakulabula n'ogenda n'otegeera ng'obudde ne weenenya akujjukiza. Tinakugamba. Olaba ojjukira ebintu ebimu n'ogala ebyo ddala yayogera. Ye Katonda gwe mmanyi. Katonda gwe mmanyi taliiko ssaawa ze bamusabirako. Katonda gwe mmanyi taliiko ssaawa ntumuwa timeline. Banaye Katonda w'otankolera kino omwaka guno nze simanyi. Tomanyi ki? Katonda gwe mmanyi tapapa ate takeerewa. So I don't just believe because sisobola kubelievinga nti bampita Sami. Nkimanyi bampita Sami. Bampita ki? Sami. So kyova olaba eyo stage ey'okubelievinga gye tulina oyitamu. Naye nkubuulira woba ogiruddemu nnyo ng'oli something is wrong. Olina okubeera nga ova ku step emu okudda ku step endala. Katonda woba omumanyi tebakutegeerera. Katonda woba omumanyi tokuba ssimu nti musumba nsabiraako. Katonda woba omumanyi waliwo silly questions zoba tokyabuuza nga wazivaamu. Naye obadde mu bulokole emyaka 10 okyayina by'obuuza ogamba naye mu butuufu ono abadde mulokole. Oyo yawala okakasa kye ŋŋamba. Kwata ekkubo genda mu bbaala. Obuuze buli ali mu bbaala. Katonda, do you believe in God? Togenda funayo muntu n'ogwo akugamba I believe in Satan. Kitegeeza nabo bakimanyi gy'ali. Naye tebamukola ki? Tebamutegeera. Kyokka naye kati oli mu church, you just believe. Myaka 10 tolaba nti naawe oluddemu nnyo awo sisita.
So kyala nabagambye tutambule ki ola njagala oddeyo ewaka weebuuze, do I just believe in God oba I know God? weddemu ansa gy'onaafuna gwe n'omutima gwo mwabamanyi. Kubanga nze muba believinga in God sikyaliyo nze ng'omuntu. Nakugambye it is a personal relationship gy'oba omanyi n'omuntu. Kankwe example egenda okijjayo bulungi. Abantu bo abakuliraanye bamanyi bbaawo oba bamanyi mukyalawo naye tebamutegeera. Gwasula naye gwamutegeera. Nina omukwano gwe yanyumiriza emboozi naŋŋaanye na mukwano gw'omu. Omusajja abonyaabonya omukazi naye mu bantu buli omu omusajja gwe yeegomba oba naye ndowooza agabambi omusayi mukyala nga yafuna omusajja omulungi naye ng'emiranga egiri mu nnyumba kati bali bamulaba era bamumanyi naye tebamutegeera. Omukyala ono yayinza okutegeeza nti bannange mmwe kye mwegomba temukimanyi. Kyolaba osobola okwesiimisa omuntu nti abo bali bulungi n'agamba naye senga nkuwamu bulamu bwange katono. Essaawa 3 ogamba bulaza kwata lwa nsonga oba tomanyi kyayitamu. Kati Katonda ekibuzo kiri ndi njala kikulekera. Okkiriza bukkiriza oba omutegeera. Because okutegeera Katonda it's a personal relationship gy'oba olina naye. Olwo ojja ssanga oli akugambe nze yangoba ku social media ate oli akugambe nze obubaka bwa Mukama yandagira, obubaka bwange ministry yange eri ku social media. Okategedde oli yamukolaki ono yamukolaki kubanga kansembeyo kano aba banantegeera bannange. Katonda yazaala Yesu yafunisa Mary oluki munnange. Katonda teyakomya ku Mary okufunisa olubuto. Katonda nga kati akyafunisa embuto. Ne banantegeera bannange bagenda kunvuma naye kanti samalizewo nti embuto zino abantu ze bafuna gye bazifunira abaayo era Katonda byakkaanyizza n'omuntu oyo byabwe. Ebiseera ebisinga kikyengezaako okujjayo nti olubuto tulaba baluzadde, tulaba kye bazadde nga oli we yawulira nti omwana azaaliddwa n'atuma batteki omulembe ogwo basobole omuttiramu naye teyamanya ti wadde ono omwana azaaliddwa naye ekimulimu akisobola. Kanzigalewo puroguramu bajja kuntegeera bubi naye nga kimbanjala okujjayo nti
ebintu ebimu abantu bye bakola olumu ziba mbuto ezizaaliddwa naye gwe tewaliiyo ng'afuna olubuto olwo ne Katonda. Kyova olaba buli we weelimbika mu Katonda yantumye nga teyakutuma gy'akutumye oyinza oggwirayo. Kankize mu kyotegeera. Tulaba bayimba mu mabaala si kyo? Katonda aba teyakikutuma nga bwe bakyesibako nti Katonda yakoze ki? W'ogendayo naawe ogenda fuuka wa bbaala. Lwansonga Katonda ag'amaanyi teyagakuwa, tannakikutuma kugendayo. Kasita okeera n'ogendayo nga ye yakutumye agenda kukuwa amaanyi agagenda obuulire ate osigale ng'oli muki? Igwe gwe batakiwa w'ogendayo ebbaala egenda kukukwata. So Mwoyo Mutukuvu akyafunisa embuto. Ekyenjawulo kiri nti ng'ogaanye oddufuna bagamba tolwetaaga. Oba walufuna n'olukozesa bubi. So naye ebyo bitegeerwa oyo ategeera Katonda. Kyengezaako okugyayo nti okutegeera Katonda it's a personal relationship. Aba ayogera naawe akugamba kino kikole, kino tokikola. Era owanga nnyo ekitiibwa omuntu akugamba naye oba omuletedde eddiiru ya ssente mmeka ngeeseza ku ssente lwansonga buli omu zaakola ki? N'alyoka agamba bulaaza kansooke nkole ki? Mala obuuza Mukama. Oyo aba tabiriivinga bubiriivinzi mu Katonda, aba amanyi gwaweereza ne gwakolera. Munnange nno nkusabira otuke ku leve eyo. Bw'onaagituukako ojja tutunula emabega olabe by'obadde okola naye badde bakulimba weesekerera ogambe Mukama nga nalwayo nnyo. Samike ge gange.